Wiiki ewedde twakulaganga abasiiramu mu kibuga Jinja bawanjagira omukulembeze w'eggwanga okubafunira ekifo we baba baziika abantu baabwe oluvannyuma lw'eddwaliro ly'e Jinja okuzimba ekikomera mu kifo kye baali bakozesanga ekkubo okutuuka ku Limbo yaabwe. Embiranye wakati w'eddwaliro lino n'abasiraamu yali erudde ng'abasiraamu balumiriza nti waliwo ekkobaane ly'abantu abamu okubba ettaka lino nti era baali bamaze n'okulisala poloti. Olunaku lw'eggulo Minisita W'ebyettaka Judith Nabakooba yasinkanye abakwatibwako ensonga eno okugezaako okubatabaganya. Nabakooba ng'ali wamu ne Minisita w'ebyobulamu General Thacheng basoose kulambula ekitundu ku ttaka lino abasiraamu kye baali beeyambisanga ekkubo mu kiseera kino ekyazimbiddwako ekikomera nga n'okutwala emirambo mu Limbo bano balina kukiwalampa nga beeyambisa amadaala ag'ekimpatiira ge baabajja. Oluvannyuma ono yakubirizza olukiiko okumalawo Embiranye era nga lwetabiddwamu abatwala eddwaliro ab'akakiiko ka Uganda Muslim Supreme Council Jinja, aduumira poliisi y'ekiira RCC w'ekibuga ssaako n'abakulembeze abalala mu kibuga Jinja. Bannamawulire tebakkiriziddwa mu lukiiko luno wabula abaalubaddemu baatubuulidde nti Kikaanyiziddwako abasiraamu okuweebwa ekitundu kya yiika ku ttaka ly'eddwaliro basobole okufuna ekkubo. Era olunaku lw'enkya tusuubira basaveya ne ba physical planner ogenda ku ground okusalako paati eyo gye twogeddeko eya half an acre okusobola okufuna ekkubo eriyitwamu nga bawerekera abantu baabwe. Abakulembeze b'abasiraamu baaniriza ebituukiddwako mu lukiiko luno kyokka ne bategeeza nti bakyetaaga okugaziya Limbo eno. Wakati w'ekibangirizi ekigemaganya Backs Road ne Clive Road oba Clive Road okuba nga tufuna access ku Limbo lyaife n'okuba nga tufuna parking. Minisita Nabakooba ategeezezza ng'okutema empenda z'ettaka eriweereddwa abasiraamu bwe kugenda okukolebwa amangu okulaba ng'Embiranye neggweerawo ddala.